ku bantu bano era omwaka guno betugamba nti babadde bankizo ate abagendedde mu mwaka guno guwedde mwe mbadde no Dr. Francis Xavier Kitaka. Francis Xavier Kitaka munnamakolero omuntu omu ku baasooka ddala okukola eddagala erijjanjaba ebisolo n'erijjanjaba abantu mu Uganda. Nekera nga badde musajja ayagala ennyo obuwangwa bwe naddala obuwangwa bw'Abaganda mwabadde ava. Katulabe omukulu Godfrey Kulubya munnamawulire munnaffe wano ng'ayogera ku mukulu ono. Dr. Kitaka nafuna omukisa nenjogerako naye emirundi egiwera, naye Kitaka akugirayo ensi yonna bwe yandibadde efaanana. Ekyo nkijja kuki gemaanyi ge yateeka mu kusoma nga muvubuka, ne bwe yafuna omukisa n'aweererwa gavumenti, nawe yamaliriza ebyo byonna nalaga obumalirivu okutandika okutandikawo amakampuni okukola bizinesi. Amini byagoba abayindi amakampuni agasinga ne bagaggalawo. Nze nalina kampuni y'abazungu eyitamu neddagala bayitanga Welcome Uganda Limited, niyo aba headquarters mu London, nga lireeta eddagala ery'abantu ery'ebisolo n'ebirala byonna. Bwe baggalawo amakampuni abasinga ne badduka, abayindi nga bagenze n'abazungu ne badduka okutya ne bawatya okubeera muno. Nze neŋŋaana okuggalawo ne bantwala nga balowooza nti nkolagana abayeekera, naye kale olunaku olumu bali bagenda okututta, nensaba nnyo Katonda, bali kumye okututwako, ne wabaawo omusajja omu yatya ennyo atuli mu maaso n'atabuka, kawe bwera okudda wansi wonna nga bawunya ne batuta. Oyo ye mukulu Kitaka gwe tubadde twogerako era nga bambi naye yagenda mu mwaka guno oguyise. Mukulu weraga Kitaka yaani era afadde kozi ekisooka. Mwami Francis Xavier Kitaka yafa Sebutemba 2 omwaka guno gutuyiseemu gwa 2. Sebutemba ogamba gwa mwenda naye nga yazaalibwa mu 1935. Nze nno bwe babeera Abaganda balina olugero olugamba nti ekigwa ekimu tekirobera baana kuyimba. Olwo lutuukira bulungi nnyo ku mwami Kitaka. Lwaki? Mu 1944 Kitaka yali asoma mu Lubaga primary. Bw'amalirizayo eyo ne bamusindika mu seminariyo ento e Bukalasa. Mwana mu 8. Mwana mu 8. Kati munnange mu 1945 kyaliwo ekiti. Musajja wattu akyali mulenzi muto ayambadde sapatu ze agenze mu ekereziya okusinza. Bwe baamulaba mu sapatu namugamba sapatu ezikoma mu kinaabiro ozireeta otya mu ekereziya bamugoba bugobi. Ogwo musango munene nnyo mu basoma obufaata. Kati sekutwala Kitaka omukulu ebifa ku mukulu Kitaka akatundu akokubiri tukomewo John Weraga kubanga ye namuleeserwa nsonga emu nti ebintu bino byonna abimanyi. Kati sekutwala akatundu ako. Nabakadongo kamona tugatikati sebo jotutwala tetuli butulo emakombe wale nange negomba kuba omusosodoti era nali mpeze ngakanga 13 awo ninye ne banzikiza okugenda mu seminari Bukalasa okuba omusosodoti. Naye ekyomukisa omubi namala emyaka 2 n'ekitundu ne banga ndi mwana wange tojja kusobola kungafu daye mu nsi. Nze kyobonda bankuba gitanga yala zino na byonna byenkola tebimpa ne kupaazi okuleeta ddala Yesu.
olabiki engeri entamiivu gy'ogifuuliramu ku nte engeri gy'otabulamu n'engeri gy'okumamu ekidiba ky'ente mwe kigwa olwekyo era kuli twazuula mu gyensaawa ekyavaako mutawaana gyaliku ebintu ebyo deep tanks zaali zipimiddwa bunene bwazo capacity nebajja nebakola nebajja mu sipulo nebatukola eddagala ery'abantu najja nebazimba ebizimbe nebasomesa bwemaze okufuna amagezi ago gonna gonna nga bagalina ekitone kyabwe nebatakituulira omulaba musajja avudde wansi n'asoma n'akola amakolero bwamaze ebyo nebyo byonna ng'ensi agitambudde agimazeyo nalyoka yeetoowaza tetubali tumuyita ku new vision tisebo tulina omusomo twagala gyoyogereko eri abavubuka aga mwagala njogere kuki obudde bwenkanaki eyebweru gye babeera abantu nga bakitaka okujja okwogera gy'oli essaawa emu ezo ddoola mitwalo 10 n'agamba njabbawo essaawa zange 3 mukuŋŋanye abantu zyenjogere gye bali n'atuula n'alyoka ayogera ekigambo okumpi okwemalayo obwesigwa obujumbize mukole n'amaanyi essente zino zemufunye tezimala mwongero zigaziya wezifiira obeere ng'osobola okuzikomyawo ebintu bwe bityo nakale kyetumala omuyigirako mu byonna yenfaanyi kale kyemanumira mu byentera okuyimba tulabye n'obulumi obutagenda kugwa kino kitalo nyeera kitalo baana batu ebintu byonna byonna bikoze dayirekita wawano dayirekita sipulo dayirekita kolero lino dayirekita kino nga buli kyayagala kisobola omutuukako kitaka alina amaanyi abadde alina amaanyi agapangisa ennyonyi kati njaita agagenda mu Agakaani hospital naye bwe yalwala tewali yasooka kumanya nti alina covid nebajjanjaba n'atwalibwa mu ddwaliro omuntu avudde eka nga alina okuddayo olw'eggulu nebaga nti linda kuba tumale okupima ku mbeerayo mumuteekeko ku oxygeni ovidirira nti ali mu ICU ennaku bwe ziti n'oluvannyuma bagamba nti kitaka awummudde akoze ki awummudde nga tafunyeyo space wadde akadde okuddayo eka yali agenda okudda nga tafunyeyo wadde akadde okuddayo mukubiriza olukiiko enkiiko ennene oba okulaba ku akawunti z'ebitongole byabadde akulembera okuva kunde kwawo nedda oya nenyinyala ngo bangewuweka mwenge gwe kutuga abafu omugenzi Francis Xavier Kitaka munnamakolero ate musajja wa Buganda ennyo tasobola kubuusa maaso mu seconds nga 3 zokka bwe bamugoba ebukalasa teyeekubagiza yagenda n'asoba mu Lubaga boys n'agenda ekisubi abaana baayo bagiyita simaaka era mu 54 n'akola olevo oyo omwami Kitaka oyo ye first bayita biochemist aneda biochemist omuddugavu yasooka mu East Africa asomye ebyokutabula eddagala ery'ebisolo yaki era yamala ebbanga ddene nnyo ng'akola entebe eyo mu kitongole ekinoonyereza ku by'ebisolo ku tiki control kulwanyisa nkwa n'ebirala bingi nnyo nga tanagenda kukola abasinga tumumanyidde ku ddagala lino lya Coopers Uganda Limited ija abasinga ko tumumanyidde wano mu myaka gya kumpi n'aka akazimba akali ewe Katwawo naye nga kuva dda yali akola ntebe eyo mu bya bisolo kati Coopers eyo yaleetanga ddagala lya bisolo naye abantu oluvannyuma ne yeekata ne kampuni bagiyita Cipla okuva eyo e Buyindi ne bakola Cipla quality chemicals kampuni ekola eddagala lino eryaki eryakawuka ekiriwoweza kawuka ka siriimu afudde munene ng'alina omutima munene oyo ye Kitaka neyanza nnyo neyanzege nsaba mu ddakiika ntono nnyo nkutwaleko ku mugenzi Shaban Bantariza Brigadier Bantariza tete fe abamawulire tumumanyi ng'omusajja yabeeranga omukkakkamu nga bw'omukubira essimu akuwa ebintu bingi naye yali kulira ku Uganda Media Center awo naye emabegako yali mutendesi eri ekyankwanzi
yali yakulirako ettendekero ery'ebyobufuzi eryo ery'ekyankwanzi oyo ye Bantariza ebisinga abimaze mu mbeera za kimpowooze nakukunga okuyigiriza abajaasa ebyobufuzi ebyo byabaddemu. Bannayuganda basobola okuba nga bamujjukirako nti wafiiridde abadde musajja nga ayogeza bukambwe ogambe kyabadde mukakamu ne wano wafiidde wano fe abamawulire tumumanyi musajja mukakamu yabagamba nti newe munakola mutya bino tujja bikkiriza awo wafiiridde awo mbadde nsaba tuveewo tugendeko ku Pastor Yiga Abizaayo. Pastor Yiga Abizaayo tusobola okukkaanya nti ye muntu eyalwana n'amawulire, ye muntu eyayagala amawulire, ye muntu amawulire ge gagoberera okutuuka ku nnaku lwe yafa. Katusooke tulabe nga mukulu Semeyi Wessaali atubuulirako ebitono ku Pastor Yiga, ate naffe tukome wano mukulu Weraga dictionary yange gye nnina wano olwaleero atubuulire biki ebifa ku mukulu ono. Pastor Yiga ye musajja ow'ebyewuunyo yatufuddeko mu mwaka guno, naye y'omu ku bantu abali successful okuzimba ekifaananyi nga kyayagala omutegereko era kyogenda nakyo. Nze namusinkana 2011 nga tutandise amawulire agataliiko nfuufu. Amawulire ago gamusanyusa nnyo ne gamwewuunyisa era nampita namusinkana kawaala. Twayogera ebintu bingi naye mu ssaawa emu bbiri ze twayogera naye nalaba omusajja omuyiiya, omusajja omumalirivu, omusajja atatya bisenge. Bwe bibaawo ng'abitomerera yaŋŋamba nti mu bbanga ttono nnyo ajja kukola ekintu ekifaanagana bwe kityo. Myaka 35 yalina TV gye yatandika n'akolako ebintu bye mwalaba, naye byonna byali bya musajja omujagujagu amanyi omuntu wa bulijjo era ategeera kyakola. Mu perspective yange ng'owamawulire myaka 17 gye ngamazeemu, Pastor Yiga yanchallenginga, yansoomooza. Teyasoma mawulire, oba oli awo n'okusoma teyasomera ddala, naye ng'akola ebintu ffe bye tugenda mu ssomero ne tusoma. Okugeza bwe tuba tuteekateeka amawulire twebuuza tugawandiikira ani, agenda gakozesa ki, agafunamu ki, audience ki. Bye bibuuzo Pastor Yiga bye yalinanga mu mutwe ogwo. Abantu bangi boyogera erinnya lye balimanyiko ebintu bingi. Abaagala okumuyita omufere gye bali, abamuyita omusumba waabwe gye bali, abamuyita munnakatemba gye bali, n'ebirala bingi. Nze ng'owamawulire namuzuula nti ebyo byonna yabikozesanga ng'alina kyayagala era ng'akituukiriza. Nze yansoomoleza ddala nti bangi ku bayivu abaliwo basibiddwa kye tuyita okulowooleza mu box. Pastor Yiga ebbanga lye yamala yalaga abantu nti buli lwogaziwa n'olowooza ebweru wa box eriyo emikisa mingi kyokka n'ebizibu bingi. Omwaka guno gumututte naye ndowooza ffe ng'abamawulire yatusuubira ddala kubanga buli lwabadde alinnya katuuti ne gyayitira eyo ng'atuwa amawulire gennyini ate aga cover page. Yoyo Pastor Yiga ndowooza ebigambo bya mukama wange Semeyi Wessaali nze ng'omu ne bwe sibyongerako, naye mukulu Weraga Weraga Ntengo anti Wessaali ne Weraga mukulu Weraga gwe olina by'osobola okwongerako nyongerako katono. Yafa October 27 naye Pastor Yiga agamba October bagambe nti mugwe 10 27 Jemyezi tujina kuwera ebiri kitundu. Naye Pastor Yiga yatuyigiriza Katonda ayogera kyeki. Ekyo kye njagala okwogera. Kiki entegeeza ne Katonda ayogera. Buli omu alina kyayagala bw'aba agenze mu kkanisa. Eri abaagala ssente, eri ayagala okusinkana emikwano emirungi, eriyo ayagala okuwonyezebwa n'ebirala.
nga bwofuna omukisa n'oyogerako naye oba n'ogenda mu kyaki ye ojja kuvaayo ofunye kyoyagala ng'ate naye afunye kyayagala oyo ye pasita yiga bw'oba oyagala ndongo era ne bandi yasooka n'agisaawo ya revival band awo nga ekuba emiziki abantu abalina stress nakugwako kyekyo ekirungi nti wagenda nga waali ng'ofuna kyokola kyoyagala. Pastor Iganze mpozi ebyala b'esolo okumujjukirako bibiri waliwo amawulire ge yali aleese nga geewuunyisa Pastor yali ayiyiza mpozi n'akantu akalala kiki ky'olifa tiweerabidde abakamanyi Pastor Igako era tukibabuzza kiki ky'olifa tiweerabidde katumulemu katono tukomawo. Bangambye tutuumula tweyongereyo musashe kimu nga tuvudde ku balokole Pastor Igagenze twafiirwa Pastor twasufiirwa Sheikh Nuh Muzata Batte. Sheikh Nuh Muzata Batte ndowooza tusobola okugamba nti naye bannamawulire n'abantu bonna tiwaliwo ndowooza maka mu Uganda gatabaddeemu nga gamanyi biki Sheikh Nuh Muzata Batte byazze ayogera ate nga byonna byamakulu. Katwabe ku munnaffe Siraje Kizito ne Mpaji biki byogera ku Sheikh Nuh Muzata Batte. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya yenze Mpaji Farid. Sheikh Nuh Muzata kyenyinza okumwogerako Red yene yabukedde fama gye bwavaako emabega emyaka egisoba mu myaka nga 7 yagamba butya bweyinza okufuula puroguramu ey'obusiraamu eyaddawa nga y'amaanyi. Bwe twatula meeting ne bakama bange ne bagamba nnoonye Sheikh Nuh Muzata Batte. Sheikh Nuh Muzata Batte ne munoonya era ne ngenda maaso n'okubeera nga njogereziganya naye nakkiriza okubeera ku Bukedde fama okuva ku ssaawa 5 buli lwakutaano okutuuka ku ssaawa 6 ez'amalya g'ekyemisana mwezi ogwa Ramadhan ow'omwaka oguwedde. Engeri gye twali mu lockdown nga Sheikh tagenda kutambula genda Makka, Sheikh Nuh Muzata yakomawo era Ramadhan yenna twamukola ku Bukedde fama embuutikizi ne ku Bukedde TV1 ne ku Bukedde TV2. Nze Sheikh Nuh Muzata we nasinga okumwagalira n'okumuwulira yasomesa ku bakadde n'asomesa ku Alkama eyagenda maaso n'okubeera nti no yasukkulumya nnyo mukyala we ku maama we. Alkama n'atuuka okufa, bw'atuuka okufa n'agaana okwogera ekigambo kya la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Kuba batugamba nti omuntu asembyayo ekigambo ekyo ekya la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah Allah amuwejjana. Naye Sheikh Nuh Muzata yayogera ku Alkama buli muntu yenna n'akaaba amazika nti Alkama yagaana okwogera la ilaha illallah. Mbaka sallallahu alaihi wasallam n'abuuza baswahaba nti ki ekiganye omwana ono okwogera la ilaha illallah. Naga nti waliwo ku baganda be, naga nti waliyo maama we, naga nti mugende muleete maama we. Maama we n'amugamba nti omwana ono aganye okwogera ekigambo naye kiki yakkola musonyiwa ayogera ekigambo. Maama we n'aga tagenda musonyiwa. Omubaka n'agamba nti omwana bamwokye kubanga omuliro gwe bagenda okumwokya eri ate mungi nnyo. Olw'obuzadde omutima bwe gwavaayo maama n'asonyiwa Alkama n'atoola shahada n'agenda maaso n'okubeera ng'ayingira ejjana ne batamwokya kubanga maama yagamba nti musobola kwokya mwana wange nga wendi. Kati irimu eyo yakwata nnyo ku bantu bonna nga si basiraamu wabula yakwata ku buli muntu yenna n'amanya value y'omuzadde eri omwana. Okufa kwa Sheikh Muzata kwatukuba wala nnyo naddala nze yali mukwano gwange ng'omuntu. Sheikh Muzata oyo yamperekerako mu kwanjula era yennyini n'agamba nti yajja okuvuga emmotoka ye yalina ekisere kyalina emmotoka gye bayita trooper Nissan Trooper era bw'atyo nang'atuula n'agenda n'okuzza naga nze nja okuzza. Sheikh Muzata yali mukwano gwange ddala era edda okutandika omumanya ng'ali Muzata and others abatwala abantu e Makka yampitanga nampitanga era nga mpita mukadde wange nga mpita taata olw'ensonga nti nali gye nawasanga abayita bamaama kale bw'atyo nga alina akakwata ako. Ate ekyokubiri nga nze nakulira Kawempe Embogo nga Sheikh Muzata ate yakulira wali Kawempe oketi Falaawo nga tulina betukwasaganya bingi era nga alina bwakunyumiza ng'akulumiza nnyo nti yagalanga nnyo maama wo
kubanga Sheikh Muzata yali agala maama we era olumu yantwale bwayise eyo we yakulira nga maama akyali mulamu. Sheikh Muzata neewuunya era nga maama amulagiranga bw'onolagira omwana omuto Muzata genda okola ekyo naye nga ate nze gwenzize ntya naye nga mugonvu mulala. Ekyokubiri kyakyenamwegombako Sheikh Muzata yali engoye ze yazeegululira era nga nti omukazi tomufuula ng'omuddu, omukazi aba munno omugamba olaba omulala leka abantu abalala bakole. Tokkiriza na mukazi tayinza mukazi kumalako wiiki nga yakufumbidde emmere ennaku 2 zitteko at least mu wiiki gwoba ofumba era baako n'emirimu gy'ogabano gaye nti guno gugwo guno gwange aleme kubanga muddu. Oyo ne Sheikh Muzata ye musajja gwe mbadde mmanyi abadde ayogera ensonga ezikwatagana ne duniya naye ng'azireretinga ku busiraamu. Yirimu endala eyasinga okukwata ennyo Sheikh Nuhu Muzata bate yali yakufa kw'omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ebbanga obulumi ng'omutwe gumuluma ebbanga lyemala ng'ali mu maka ga mukyala Aisha nga bamujjanjaba. Awo malayika nejja ng'eyagala kumutwala n'alaga Jibrilu bwe yaliwo ng'alaba omubaka ng'alumwa. Eyo nayo yirimu ey'okufa yakwata nnyo abantu. N'ekitalo nnyo yatufaako mu nfa gye tutategeera era nakatukyayinza okunnyonnyolwa naye bw'atyo bwe yagenda. Kale omwaka bwe gutambudde kunze ekyo kye kisinza okunkola obubi nakati nkikyannemeddemu mu kifaananyi mu mutwe okulowooza nti Sheikh Nuhu Muzata yafa. Kuba ku social media abantu bakyasharinga Sheikh Muzata ng'ali omulamu, buli nsonga ejjawo nga baggyeyo Sheikh Muzata kyayogera nga bakiwulira ng'ekiriwo kaakati era kikyaganye. Ne tugamba Mukama Katonda mu ekimuli eky'emirembe amusonyiwa ebyo byamusabako ate tumusange insha Allah naffe Mungu bwali bakkiriza mu Jannah Firdaus atudde wali ate kubanga abantu okuluma okwo batusomesa nti okuluma okwo tulumwa ne Mungu mwasinzira n'ateewuluza omuntu kabulye n'agita n'asobola okugenda mu Jannah mu mbeera eyo. Sheikh Nuhu Muzata batte nange ndozanga muganda wange Faridi Mpaji ne Siraji Kisto bagambye nange naliyagadde nga ngenze eri Allah nsangeyo Sheikh Nuhu Muzata batte mu bantu be naliyagadde nnyo okusinkana omu ye Sheikh Nuhu Muzata batte kubanga yali amanyi buli munnamawulire nga omuntu n'abantu mwenna abaliyo yali abamanyi neffe bannamawulire ng'akusanga ng'akumanyi era ng'akubuulirira oba nga kugamba ekibi kyakoze n'agamba kino tokiddangamu. Ate nga yali yeegulidde erinnya nga naamwatulira nti oba munene oba mutono ye ng'akwatulira akugambako kakati gwe ne weesootinga n'omanya woogwa. Oyo yali Sheikh Nuhu Muzata. Nsaba tuwumulemu katono oluvannyuma tugenda kukomawo ne abo Mukama Katonda batutte naye ng'abamu okusinga ddala bannabyabufuzi. Tovaawo tukomawo. Kati tulokalire Ya Allah. Owaboda kino ekibuga kyekyo wangulanga kapa tosobola akazannyo kapa w'ekibuga ne Shell wano ku Bukedde TV1 buli lwa Sunday ssaawa emu n'ekikata n'omutaano ez'akawungeezi ne tugenda okulagira abawanguzi b'ebiro bya Shell eby'enjawulo tega Bukedde TV1 Sunday eno ssaawa emu n'ekikata n'omutaano ez'akawungeezi omanye engeri y'okwetaba mu kazannyo naawe obeere kapa w'ekibuga ne Shell. Owaboda gwe kapa w'ekibuga kino.